eno public. Ne public egenze ne bandi wagondi. Anti kakati wano public yaffe ine ekizibu kimu. Abantu abasinga tebalina budde bulowooza. Public eri misguided. Olwe baddeeka kati abantu majority betulina mu Uganda abasinga obungi. Majority waddeeka ne bamuwa ekyokulya. N'ayingira obuliri n'atereza ensonga ez'owaka ekisigadde kufuluuta. Nakulaba ku makya ekiddako ng'akwatamu bintu byagenda kukola ekibozi kyasanga ku lubalaza ng'amaze okunywa caayi n'akatogo ako ku makya ng'atandikira. Tekibaako research, tekibaako authenticity. Kakati ensonga ya Muganga nze nzikiriziganya ne Muganga era ndi omu ku bantu abaawagira Dr. Lawrence Muganga bamuwe ki obwa minisita. Yes. Ensonga za wano. Yes. Ensonga za wano nga mugwira ate mugwira kakati gomanyi jjajjawo gye yava owange kakati lwaki ogamba gwe olw'okuba olina national ID n'oli agirina kati golowooza nti gwe muna-Uganda. baira abazadde ba Muganga maama we bamuziika seeta awo mwamuziika seeta n'ebijja bye bikola ki naye mwabo bonna ababadde bamubuuza akana n'akataano waliwo abatalina nabijja wadde bya jjajjaawe wano mu Uganda bayitire. Kakati abantu njagala tukkirize ffenna Muganga gy'atya okutuuka ku kino kyaliko. Muganga yazaalibwa wano emukono kubanga dokumenti zonna ze boogerako zinafuna omukisa nenzikola ki nenzirabako gazawano. naye passport gye bagamba gye yasooka okufuna yali ye Rwanda. Ekyo kyo kituufu naye ng'eraga nti yazaalibwa mukono Uganda. Okitegeera? N'agenda e Canada era nga naye indikatinga nti azaalibwawa Uganda mukono. Emyaka gye gimu deeti buli kimu kubanga ebyo nze nabyetegereza. Deeti gye yazaalibwako zonna nga zikola ki? Nga byawanagana. Uganda passport gy'alina eraga nti azaaliddwawa wano mukono gye bamuzaalira bwe bali obutaka. Omusajja n'agenda n'akulaga n'ebijja bye emukono egwavu seeta manyiwo mugwafu n'abikulaga. Omusajja oyo circumstances ezamutuusa okufuna passport yawa ye Canada n'eye Rwanda gye yasookerako omuntu ategeera alina reasoning capacity akitegeera nti buli Munnayuganda yenna kye yandikoze naawe kyoyinza okukola. Ekyokulabirako ekyamangu omanyi abantu wano biseera ebisinga balwawo okutegeera ebintu. Abaana bonna abagenze mu diaspora nga bagenda bawoza nti tuli mu byabufuzi tudduse ekibambulira kya Museveni baali babaddeko bannabyabufuzi abasinga just basesa naye batuuka eyo tebagamba nti tuli banopu tuli banopu batuyigga nga bagyetuuma bafune empapula. Kakati Muganga we yagendera e Canada ebiseera ebyo bebiseera nti olutalo lw'e Rwanda lwali lwakamala okukola ki olwa 94 lumala okuggwa ejjukiranga lwajjo. Buli omu eyali ayagala okugenda ebweru okufuna obutuuze yakozesa advantage ye Rwanda. Nze nina mikwano gyange bawerera ddala 10 bafunanga passport visa ez'ensi endala gala nze nva Rwanda kiri e Rwanda kisa kine ye kasaatuuka n'akatabo akasuula kazze nako neyava e Uganda. Nze nina abateeso balinga 5 nina abasoga bonna bagamba Banyarwanda era eri bwe baatuuka nga basudde passport zaabwe okugenda okusaba obutuuze bagamba bali Banyarwanda badduse kibambulira. Era ne babawa passport ab'omu America aba Canada Bungereza Australia ensi zagaba ki obutuuze nga bagabira Banyarwanda olwa genocide yaliyo waabwe ekibambuliro kiri abantu battibwa. Kakati omuntu jjukira nti buli lwobeera refugee incentives osomera bwereere okitegeera. Kakati ate womala okufuna obutuuze waliwo incentives endala oli eligible okukolera mu system y'eggwanga eriwo. Kakati Muganga ng'omuntu omulala bwe yagenda e Canada n'agamba ndi Munyarwanda ne bamuwa obutuuze kati kitegeeza ebyobunyarwanda bivuddewo afuuse mu Canada. Okitegeera kyekola nkugambye akantu kano k'abantu bategeeramuko. Anti era oli wajja ogambya naye ng'ate awo kibuzaabuzaamu omuntu yazaalibwa emukono mu Uganda
ate asaba atya obutuuze bwe Canada ng'abusabira mu kintu ky'e Rwanda. Kaakati obuzibu bwe tulina n'Abannayuganda atulaba njagala weetegereze ate okozesa obwongo omanyi ebintu bino birimu obukyayi. Yes, abantu abakozesa logic kulowooza ku kintu n'akitegeera. Nkugambye ebiseera ebyo ekintu ekyali kyanguyiza omuntu yenna okufuna visa okufuna obutuuze genocide yawa ye Rwanda. So engeri Muganga gye yalinamu era Olunyarwanda Munyarwanda ng'omuntu kyali kimwanguyanga n'olulimi alumanyi n'amanyi. Kati bano abava Uganda ne passport eza Uganda bo bazisuula busuuzi ne badikiralinga nti bava Rwanda badduse buddusi passport nti tulina. So amaliriza atya business ze eza Canada ezo atandika n'akakasa nti kati asetolinze mu Uganda. Anti kaakati waabeera e Rwanda e Canada afuuse mu Canadian n'asoma era ko yaliko ne mu jindi bino abantu bebawoza nti bamuwaki award. Award bagimuwa nga basinziira ngeri ki application ye esome etya. Rwandan citizen won award in Canada. Omuntu gwe gwakuba naye nga is a Canadian by then naye nga bakulaga a descendant oba origin. Kubanga ye passport gye yakozesa okusaba ki obutuuze. Okitegeera kakati awo ekyerwanda kiba kifudde. Aba bweganye Obunyarwanda Obunyarwanda oba tebukyakola ki tebukyaliwo. Kati omuntu gw'olina abeera mu Canada, Muganga mu Canada, era bwe yakola mu state ya Alberta nga consultant. Kubanga nze natutte obudde ne munoonyerezaako mwe yali mu Canada nga amaze okusoma n'akola yali kwegane bamuwa omulimu was a consultant mu Alberta state esinga okuvaamu amafuta mu Canada. Omulimu ogwo ogufuna oli munansi wa Canada era bamuwanga bawa mu Canada naye nga descendant wa Rwanda. Ndowooza tutegeeraganye. Kakati bw'ava e Canada nanga akanzireyo ku bijja byani byabajjajja bange. Njagala ombulire y'abantu bameka abagenzi ebweru bogamba mbu alina omutima nnyo America okusinga Uganda. Bameka abafiiridde mu America ne babazza wano. Si bangi nnyo. Bantu buli gwafa baagala bamuzze wano. Basondamu ne ssente nebaba family terina Bannayuganda abawangaalira eyo beekolamu omulimu ne baza mayiti obemaze emyezi 3 naye nga bagikoze eki. Kakati omuntu oyo ogamba nti yakugamba nti ayagala nnyo America okusinga Uganda. Mutugyeko ebyobusiru byemwogera. Kakati omuntu oyo bino bye bawoza mbu toyinza kubeera nti Canada ne Uganda kikyosinga okwagala. Odinawo nsingako ewamu kusigaze ewamu bya busiru. Kakati omusajja agambye bajja kumuziika ku bijja by'abajjajjaabe emukono. Kakati omugamba nti Canada gy'osinga okwetaaga. Anti bo bano mu constitution ne batunuulira nti wonobanga olina dual citizenship olina emirimu gy'obwa minisita gy'okola president asamanyize baminisita mwenna mbaagala mu kabineti enkya gwe ng'ate wagenze Canada ewakaawo. Kakati muleke ebintu bya fitina bye mulimu. Okero Olyema yali wansi ki? Okero Olyema mbadde simanyi. Saba Butuulo yali wansi ki? Nabo balina obutuuze bw'ensendala. Okero Olyema abadde minisita wa foreign affairs nga Mungereza. Muli awo mutusumbuwa n'ebintu byabwe bye muleeta fitina. Abantu bonna be mwaleese ku pano ng'ogyeko Sanjitana ono omuyindi ow'ettololo Munnayuganda muyindi ate no yabakubye bubi nnyo n'abalaga nti muli basiru n'obusiru. Ayogera Oluganda, ayogera Oludaama, ayogera Oluswayiri, ayogera n'Oluzungu. Oyo waawano nnyo yaluddewo. Kakati ate yali mwagambye nti ate oyo actually oyo ndowooza oba generation yakusatu kuba ne mutabani we naye yayingidde para. Bayingidde babiri. Ebyo ebintu bye muyingiddemu eby'ekisiru bye mutanaba kutegeera. Bajingidde babiri ne mutabani we naye nga mutabani we ayogera Oluganda, ayogera Oludaama, ayogera Oluteeso, ayogera Oluzungu, ayogera Olukyaga ennimi nnyingi. Kakati wano abantu wano bameka booleeta nga basobola okuyimirira naye? Si bangi. Naye kakati bagamba nze ndi Munnayuganda nnyo. Ne mu Uganda talinaamu nnimi 3 z'asobola kwogera. Ng'awana atagamba nti aluddewo. Kakati issue y'abantu bano muwala wa Kuteesa
Shatisi Mushiru. Shatishi aba mu America. Ambassador mu America. Chwedu mu America. Naye tololeyo. Muteso. Naye mu America. N'omukyala muki muzungu gwalina. Okitegeera. Kakati ne Muganga mu Canada. Sibwe kiri? Abantu abo bonna abana ani omulala gwe walabyeko documenti ze nga bazisaasaanyiza mu public. Tetunalabako walala okujjako abo. Lwaki eza Muganga ze walabye mu public nga zitambula? Tugende kiri kyagamba nti malisi. Gweddemu ebibuuzo. Lwaki zo wazirabye nga zisaasaanya? Kubanga waliwo ezimu zo nga tosobola ziraba kati olabe ku eza Musherure. Kakati mu internal affair muli mwennyini be balina custody ya document privacy document z'abantu okitegeera era mwe muli omuntu era yasomoddeyo ebintu ebyo byonna n'abikola ki n'abiweereza parliament si kuweereza parliament n'abikuba ebifaananyi n'abisindika mu public. Muganga agenda otuuka mu kakiiko akasunsula ng'olwedde waliwo ebiwandiiko ebiri. Kakati mu kakiiko yagenza okutuukayo olwokuba waliwo group emu eri bias eyakozeseddwa ba mafias abali mu kitongole ekya internal affair. Ebitongole bya wano byonna birimu obubbi ababbi be babifumbekeddemu. Jjukira nti ekitongole ekyo ekya internal affair kirimu kati mu kunoonyerezebwa PS olowooza gyali owa internal affair bamuteeka bbali bakyabanoonyerezaako okitegeera n'abalala abanene aba migration bonna bali mukola ki Mr. Mulwanyi nabadde ku parliament kola olunaku lwe baali basunsula voting day oyo mwami lwe yajja mwami Muganga kati speaker parliament yabeera chairman w'akakiiko akakasunsula deputy we ero ku parliament era yabeera deputy mu kakiiko kakati adelegate nga Tayebwa yaba abikwasaganya naye oluvuvu mutandika ku parliament bannamawulire abo tagenda kusosolwa bamugobye abamawulire jukiro tebakkiriza mba amawulire katana bana kugendamu katana kuyingira kati bwafuluma abamawulire baali balinze Dr. omusajja asunsuddwa naye ogambye already yagenda okuyingira n'amawulire gamaze dokuwa omutwe kali nga buli mwali iga okulaba ddala omusajja ono bwayingidde asunsuddwa abamawulire tebabakkiriza kuyingira munda naye amangu ddala nga process yakagwa Tayebwa n'adduka speed najja n'atwesooka mu kamera mu mawulire Tayebwa aba atwesooka ne rope abaali wali omanyi abamawulire baba bangi ababagenze ku Tayebwa bagenze ku rope asikayo rope mangu nnyo linako okubakoze communicate rope babagenze ku maniyo gwe bakwasiza amawulire ayogerere naye lindako okuba ku kyogera katufune information ebenge flowing kuva ku Tayebwa edde ku rope edde buli omu yabulwa kye baali bakukusa kakati gwe munamawulire wakiraba kubanga sijja kubalira mu basiru era n'otegeera nti waliwo ekitali ki waliwo kizikiza kyewagenda okulaba nga waliwo awatali right waliwo ekitagatta n'okitegeera kakati omuntu wavaayo nze ebintu byokka byeŋŋambira ddala nti wano waliwo ekobaane kwe kuba nti empapula za jindyani Shatisi Mushiru tetuzirabangako eza Chedu tetuzirabangako eza Ayebale tetuzirabangako Adonia yes kakati omuntu naye wakugamba nti yataddemu yafayirinze okudenouncinga obutuuze bwe obw'e Canada nga nabano ye system yennyini bonna gye bakozesezza lwaki ono omugamba nti lwaki yakikoze nga amaze kubeera ki appointed ye n'ekirala minisita babalangirira leero okwosa enkya vetting netandika aba yakoseza budde kyobo adduke mu internafia adduke ku embasa y'abali kuba alina okwegana gundi yaabwe obutuuze waabwe nabimaliriza ate wano bwe muntu kakase nti bali baataddemu ono yaganye naye yataddemu kakati ate Tayebwa aleme nnyo okukola bintu bya kivwandulo omanyi nkimanyi abantu abali mu internal affair bakozeseza Tayebwa kubanga balina sente nyingi ze babbye okimanyi kamera ez'okukuba tezikyakola omusajja gwe baawa contract yakola ya company ya Wawe y'Abachina yekola kamera ezo mu kusooka nga ne maintenance yeyina okukola ki ozikola
wawe bwe yamala okukola ne ssente baabawaako kitundu nagamuje kasa mukyalina ku maintenance agreement olwamala ate ne bakansolinga maintenance agreement ne bajeewa ne bafunaawo ebikazikazi byabwe nebateeka mumbu mbe bagenda maintenance sente ne bazifulumya ne bazeegabira kamera olwaleero newofuna ekizibu okukubo kamera tezikola ekyokubiri nkulaga ebyo byokka ebyokungulu ebirabikako ebinene obuzibu obuli mu internafeyo genda ku driving zino number plate ez'emmotoka obubbi bwali awo ate era bukyaliwo batugamba batuleetedde digital nti emmotoka yo newagiba ne bagitereka mu kibira bwe bati bajja kugimanya weeri emmotoka bazibba bunaku naye number plate zennyini ne bazibbako naye newogenda okubagamba nti namba yatracking system tekola ezo sente era nakyo bajja ku muntu eyali azikola ate nga number plate zaalizabaga 7 ne bajja ku muntu oli eyali azikola ne bawa omuntu omulala era sente ne bazibba kakati ekisinza okunyiiza nze ekinyigiza ddala lwaki mpagira nti Muganga yabadde agenda okusobola ababbi b'omu internal affairs ye nangamuntu okimanyi enangamuntu empya ze tulina ziri feeke bangambe tezigulawo akawunti mu banka kakati gwe naawe oli awo oyogera simanyi abo abantu oyo jindi ani ono simanyi deputy speaker Tayebwa bamafiya b'omuli bamukozesezza kubanga ono yabadde agenda kubawemula obubbi bwe bakoze okubba sente enanga muntu empya tekola wadde kulijesalinga simu kadi enanga muntu empya tekola president yagenda yayisa presidential directive nti abo abantu abali muno mu Uganda nga baludemba bawenda ka muntu abasajja b'Internet Affairs baagaana kakati kankubuulire neeno zetwafunye enanga muntu teina kyeyinza kukola kakadi kali awo tekalina na mugaso kubeerako kifaananyi kyo omanye ekizibu kwe kiva eyakola enanga muntu ziri ezasooka yali mu Germany kampani y'amagermany kakati bano baagoba mu Germany ne bafuna omuyindi omufere ow'ebbombe n'akola bibye era enanga muntu zino n'oziteeka mu sisimu tezisoma teziri olwo yangambya yagenda okugulawo account ne bamugaa leeta enkadde ate naakulimba leeta gye walina enkadde ogiraba eno national ID enkadde yambulako kati oyina eno empya nagenze mu banka ne baŋŋamba atuleetere enkadde konze yabula aleena omuzigo naze nekifuba nkireze ID nagifunye nagisimbira layini okuva ku saa 12 okwewandiisa n'okugijjayo nakeera 12 naye tekola kakati ngodda kwaba abasajja ababbi n'abakazi mu internal affairs be balwanya omusajja bakozesa Tayebwa kyevola batayebwa yakubya akaama n'atandika ekiboozi nti omusajja alina ne passport ey'okusatu ey'e Rwanda busiru n'abakyobo omusajja eyali ne passport y'e Rwanda n'agisuula n'afuna ey'e Canada osigala otyo omugamba nti alina ey'okusatu kubanga process y'okufuna ey'e Canada yasooka kudinawusinga Bunnarwanda. Yes. Ebintu bino kyevola nga byetaagamu ku magezi logiki bano abasajja baleme kutusiwaza Batayebwa kutuboleza mbu omusajja omusajja yekenyini agambye sirina in my life sibankona passport 3 ati tekisoboka ate gwolumiza olemezaamu kyekyo ekiswaza kakati ekiswaza Tayebwa ate wanaagenda ennyo n'obutambi bwe yabadde akuba abantu ebyama okubagamba omusajja temumuwa omusajja tetumuyisa bujja kuvaayo waliwo mbu alina ne audio audio weziri mbu yayogerera order nti tajja kubeera audio weziri ate kakati fitina kakati abo bennyini omanyi njagala tukkirize issue y'Abanyarwanda eyo yo tekyali issue mu Uganda si nsonga kuba nalabye n'omutume Kabanda agamba nti togamba nti bakumirwa Bunnarwanda kubanga waliwo ate bw'oba oleeta abantu abasobola okwogera ebitegerekeka Kabanda muveeko oyo kubanga kati Kabanda okutegeera kuno kwengambako Kabanda naye yabadde akyali ayogera mu bya kisiru mbwoli alina passport 3 omuntu okuba ne passport aba akola business kyezo mu nsi ezo zonna aba akola oli tasobola kuwa passport ey'e Canada ng'eneekyali valid ne passport gye boogerako eri expired ey'e Rwanda gye yakolerako emyaka giri
kubanga bwaba yagenda e Canada myaka gya kusoma kitegeeza yakusoma n'akula n'awasa n'akola bisira mega business bwa passport bwaba yali agiina yali yali anti yava wano eri wano yasomera Makerere wayeyitira obuyitiza olwakiyo master biki ebyo byonna byazze nabyo okitegeera yayongerako ng'atuuse eri kubanga opportunity ebeerawo nga gwe refugee woba oyagala okusoma bako osoma. Actually n'omuntu gwe manyi wano yaŋŋamba nti ono omusajja wa eyalina nyina NUP yani oyo Kibalama yalinga mu business eyo myaka gyedda era yatwalanga abaana Uganda n'abafunira passport z'e Rwanda bagende mu nsi endala nzigwe gwali omulimu gwe. Ate nze mbalina bangi kakati obanga oyogera ebintu ebimu mukulu Tayebwa yogera ebintu ebitagenda kuswaza twogere ng'abantu abayivu kati Mwami Taminwa Adonia ye yagambye tajja kulina musinga citizenship ya America. Lwaki tebamuggyeko muwala wa kuteesa denounce nze ki passport ya America era yabagambye bugambye nti issue yaki dio citizenship teyabadde mu nsonga ze twayogeddeko bambuuziza bubuuza ngeri ki bwegenda okuddukanya ministry ekwedu yagize bugizi kigalo kyenarengo n'avaawo kakati bwaki twabaga nti ekwedu obulamu bwonna bwonna abeera eri mu America ne mu politics wano tubadde tetumumanyi ati lisi Muganga otegeera nti omusajja abeera wali ku Victoria University Adonia simanyi we New York ambassador yabadde ambassador ebbanga lyonna okitegeera era ensonga zino ez'abantu yabadde azikwasaganya bulungi kale lwaki bwe babadde babakola bwe bali mu vetting bwekyo tebakibabuuza ate ono ne bamubuuza kino ate ng'ono inawe e Kampala anti kyeyo fitina bayekubye obwama okitegeera ekintu kino kyabaddemu syndicate naye nze ngamba ekintu kiri kimu omanyiza ekisinza okunyiiza ffe tulina abaana ebweru abagenze basomeddeyo era abaana tubagana todda kuno nga tofunye butuuze babuli omukyafiirira kubanga n'omulimu waba agenda oba kukola mu UN bamusasulanga expatriate okuva e Canada. Kakati ebintu bwe bikyuka n'agamba neetabe mu politics nga mumugamba nti tajja kumubeera mu politics nga kunalinako n'amalalo ga bajjajjaabe nga nange kwendi taata we yamuzaala ne jjajja we bali bonna nga gw'oleeta engalabi yogamba esimu na Uganda nandi byebyo bibadde mu internal affairs abantu nga bagenda okima endagamuntu oli ne bamuleeta muzadde we n'amuleeta namugate kateeta ne jjajjaawo kakati olaba ebintu ebyobusiru bye tulimu Abasomaali bali wano generation kati mmeka sinza nakumanya kakati oyina bwogana okuwa Omusomaali enanga muntu azaalidde wano abazaalidde wano kakati ate omuwenanga muntu olwaki omugaana okumuwa passport ebintu bino bijja tubiraba naye tuli awo tumantaala bumantaazi abamula Uganda by birth yes automatically abafuuse muna Uganda kati ogamba ate okufuna benefits zonna kati onogamba otya nti yesimye ku president ogambe nti oyo Musomaali Fala ididi ayagala bwa president wa Uganda oba you omuchina abachina bazadde wana abaana babatumaga you Li Yang azaliddwa na national ID afuse president wa ayagala chawa president mugenda kumugamba ki abakongo we bali wano bakasingi katongole bani kakati ebintu bye mugezaako kutugamba bye biriwa esazi nwalo meye machindi muyindi waliwo gwe batanga yanikira yaliko mbaka weruwe mu machindi yes meya yali meya neye tololo basanyo tana mabava mu Uganda wawe yasokera ddala mu parliament ya Uganda ngave tololo amunga babaddewo singi buli nako avuganya buli science bula avuganya Muganga atona akadukombusiza ti Muganga abadde agenda kwata internal affairs ajere bwati so kati bakirekedde President Museveni kubanga bo mu recommendations anti President Museveni naye ayinza okubaleka ne musanyuka anti ye President Museveni olusi abeera n'empikize n'ateeka wali ka file ne mujaganya n'abalinda ku kirala ekibakwatako mujja kufuna wano omuntu namusinga okwagala obanga agenda nakutwala Museveni amukuba eri ekibbo abagambye nti amugjeeyo musajja alina obutuuze bwa mirundi ebiri nti tekisoboka oyo Muganda wa wano oba oyo Munyankole wa wano
noli yaliwo essenta Taminwa ekiga okozesa mu mboozi Ochwedu simanyi Echwedu ye yagamba Kalva yagamba sisobola sisobola kulina musinga America naye waliwo kyebazeemu ate waliwo n'agamba olwedde ne ku seeke natulako dda ndi ku seeke kati mwala wa kuteesa waliwo kyebamubuuliza ku ebyo ebikwatagana ebyo ngaali ayinza yeebale ambasada Adoniya waliwo yabimubuuziza era naye Adoniya yabagambye nti babuuziza nti imeji yaki y'erinnya lya Uganda ng'ebweru ogenda kulitereeza otya. Internal affair yekyasinza okutunda pasipoti zaffe nga baziguza aba Nigeria aba West Africa abaki awo siga bazijja ne bazitunda n'osanga mu Nigeria China nga asobola njaga naye ng'agamba muna Uganda tezivaawo mu internal affair ez'obufere bazikola pasipoti ya Uganda mu Asia yonna yayonooneka terina mugaso tebazijjaawo mu internal affair oli abeereyo n'atamulanga muna Uganda nga yali young okusingira ddala bano ba Nigeria aba West Africa we basinga ozikozesa ekyuku obonyo ekinedu simanyani webati bali eyo balina mu kulonda babadde nga bawa abantu okulonda nga babawa abayisendera ne babawa enangamuntu balonde lwaki ate ku kino befuulamu bali eyo fitina omanyi ensi eno erina obuzibu fitina nze ate neewunya bannayuganda kakati bwena mwena mwafuna abakazi Banyarwanda bemulina eka kati ewananyiiga ne babawa obutwa naye kale Tayebwa abakazi bonna bemulina Abanyarwanda kakati muwoza temwagala Abanyarwanda naye abakazi temubavaako Abanyarwanda buli lwakutaano baasi ziyowa bonna bemwawaseeka bemwagala awoobina simanyi abakolaki bonna Banyarwanda kakati kiki kyemutugamba naye Batayebwa bo bali kutadde nga famire yaabwe Museveni abadde agiwadde mu ssente n'ebitiibwa nalabye Nazalawo agamba bamubuuzizza oweereza bulungi eggwanga muleeta n'ekiteeso ekimusiima emyaka 3 ng'oli minisita oyo omukyalo oyo Anifa Kawoya si Nazalawo Tayebwa Yerogalo kakati Yerogalo myaka 3 abeera ssente wa minisita wa health n'ebyakolayo tabimanyi n'okusoma kwe yasoma sikutegeera nakutegeera abeera ssente minisita wa health kakati Tayebwa lwaki yabuuziza bitabo bya Nyazaalawe ali awo atusuubula yadde asobola okumubuuza anti kakati agamba nti bakolera kuki ku mateeka abuuze ebitabo bya Nyazaalawe yasoma ki tokiba Anifa Kawoya wasoma ki anti agambe baagala nnyo kutambulira muki bw'amazima babatubuulira so ebintu bino ebimu mutuleetedde obuzibu ffe tulina abaana ebweru malisingi gye mukola mugenda kubakolako injustice byebimu nogwo okuteekako badde baleetanga palamenti ewunzeko ogwo sovereignty bill byebimu ebyo omwana ali Bulaaya asobodde okukolakola akasente akaweereza Kampala abeeko kye bamugira oyo kati agenti wa simanyi wa foreigner afuuse foreigner omuntu ng'anizaayo nenyina n'amalalo g'abakadde be ne bajjejeyo nga ali muyito te agenti wa foreigner waliwo abantu abo bali mu buyinza ebintu byebakola olumu nga tebasose kwebuuza oba abantu abamu balinamu fitina nyingi nnyo kakati abo bonna Batayebwa buzibu bwe balina ebintu babiteeka Batayebwa alina omunene amulimu bamafiya ba internal affair ne Muganga atabadde mu politics nnyo lwaki abanga academia ati omanyi kakati wano buli omu bamumanyi kalakita zize Muganga bamumanyize no nonsense man ze kalakita ze singa bataddewo babbi bannaabwe mu internal affair tebamanyi buga nti owayi wano twakolawo amanyanga tuzibire tewandiwuliddeyo lutalo kalakita yesi yeeyo kati ye bwe yagenda e Canada n'adopting embeera ezeeri okukola kuba kukola oba oli awo ne President Museveni yamwagaddemu ekyo anti ng'amaze okuwulira ki ebyafaayo leetera ku neutralized mbeera jagala ojja onterereze wano ababaddewo bonna babadde babbi yani abadde mu internal affairs anti mubaddemu otafiire ne David Muhoozi notafiire
otafiri musajja watu talina kyabadde akola yebeera ku mikolo yebeera ku bibyo ebirala so kakati embeera yeeyo eya muganda waffe naye gugwa gutyo anti kati gugwera wa jjajja waba ayagala nga agenda kubatereka asobola okumuleka nakuba ne jjajja alinamu omuze asobola okusindikira embwa zikulye bakimanya zijja kulya naye kakati ono ye tabadde mu politics is academia abadde mu bintu bye birala nnyo kakati omusuulira embwa ku ki mujja kulemwa n'okufuna abantu abalungi bakolere gavumenti eno nze nkuwulira eno gavumenti emunaatambuliramu ebyo byebyo tejja kufuna bantu balungi kakati omuntu ng'amanyi kyakola tagenda gamba nti agenda mu minisitule kubba kukola ki okitegeera kakati lwaki omuweebuula n'omuleetera embeera okuba nga takyebaka nakwebaka President Museveni anoonye banna ababbi be baabwe buli cycling anti alicycling ababbi azze mu system ye akujje mwenda naffe yakutwale mu anti cycling bonna babbi kubanga oli akubira munne nti awo nateekawo ebijinji wano na wano na wano togenda nnyo togenda nnyo byebiri mu gavumenti abadde wano yadda wano abadde muno yadda muno kakati ono gwe baleeta omupya atabadde mu system balabira ddala nga tabbwezi kuba yaba agenda kujja tandika ku bakomishona ba ministries ababeerebuzabuza bapawanisa kutale bonna abanoonyereze abo abeetudde mu ofisi tebagala kuvaawo abo nabo nasooka abavugulevugula aba internal affairs bayagadde kuuma mulimo kati n'oyo omukazi eyasomodde ezo passport mwaka iveri era naye twamutegedde naye ate kyabalabisiza bwe kibanga nga ekiti Muganga kyagwamu Musherule mwagwa Adoniya mwagwa Ochedu mwagwa Anifa Aniono Sakindi mwagwa abo mubagambye nti ne document zaabwe lwaki temwazisaasaanyiza mu public nga bwe mwakoze ezono free vetting ne bazisaasaanya buli wamu wanazo muzirina bazirina nazo ezaabali oli agambye nti bushatize Musherule yabayambira muyambi okujja mu kakiiko akuba nti amateeka ntiyandize bali mu vetting tekyali kakati bye batusumbwa buli kaseera kino ekintu ekyokubeera ne duty citizenship tewali muntu asindi abantu bonna abali mu gavumenti basindisa abaana baabwe ebweru abaana tebamaze dda kufuna passport kakati ono eyafudde ono mukama amuwumuze mirembe akulira shahidi magambo mwana tabadde mu America mwana si mu America kakati oba ogamba kati mutabanyi wakomawo ng'ayagala kwesimbawo nga mumugamba nti simu na Uganda oli muna Uganda naye nga kyayi mumumanyi abadde active mu byakwenda by'eggwanga so kakati bino ebintu buli abiwagira olina okusooka okwetegereza so ekintu kya Professor Lawrence Muganga kizuuliddwa nti lyabadde Kkobaane eririmu Tayebwa eririmu Obosi n'abalala abali omwo anti kakati bonna bafunye bakubbira wamu kubanga kakati Tayebwa tosobola kumwawula n'essennyonyi na kakati noono ani bosi bonna kati tosobola kubaawula kubanga weba tebagenda okubba ssente za gavumenti mu paramenti triliyoni emu mu emitwalo 1.2 triliyoni ze bagenda okulya oyinza okubaawula obosi omanyi ssente ze bamutaddeko zalina okukozesa on daily basis miliyoni 7.8.5 buli lunaku nga za paramenti za kameza kewaka ezo paramenti ofisi ye inakozesa miliyoni 7.8.5 Tayebwa miliyoni 5.4.5 every day mungu lwakensezza kasaba nga akyamoga Ssennyonyi miliyoni 12 Musafiri miliyoni 2 kakati abantu ngabo kakati ateze munamwe bunamawulire mugenda ne munsesa nowoza musimaye sibani bano bali ku opposition isimaye bano bali ku side ya government wali kimu kati ani wali kimu okakasa ndi bali kimu baba dawo nga woyogera ku kigambo ky'omusaala gwabwe teri akuddamu ngawo ekanyega oba opposition yasinga okubeera opposition ennyo awo tanyega kakati ezo 1.2 trillion ogamba otya nti sente ezo ku nsi eno Uganda abantu abatakyalya nakulya nti mugenda okozesa annual n'ogamba nti rope agenda kukozesa biliyoni 4.2 biliyoni omwaka Ssennyonyi alina abakozi 5
chain yawe esigale Senene alina abakozi aba bataano. Tayebwa ogamba oti ati agenda kozesa biliyoni ziri meka 27 Deputy Speaker. Omwaka. Obosi ngagenda kozesa 28 billion. Ajuzi aganda abo bakatemuddamu kumusabiriza. Buli abadde n'okujja mu parliament miliyoni 10 olunaku. Ate kakati oba sente azirina. Bwabaka nga bakeera kugenda. Kakati gwe omuntu gwe bawadde kati bamuwe miliyoni 5 mu nnya zaaki. Kugabako olunaku. Eggwanga nga lina ssente. Eggwanga lina ssente. Lwakuba nti liri mu mikono gy'abantu bakyamu nnyo. Gwe mubeera mutya mu palamenti ku nsi eno ekuta omuliro bweti obwavu abantu tebasoma abantu abaana tebasoma amalwaliro teri ddagala enguudo mbi naye mwene mwewa ssente ezo naye nga nenekyokukola temulina kyemukolawo temulina biteeso bikwata ku mbeera z'abantu baleeta ebiteeso nga bya kisiru nnyo omuntu awulira ebiteeso byonna bye bayisa mu palamenti tebikwatagana na mbeera z'abantu ebiteeso biri okukuumira President Museveni mu ntebe bye bayisa byokka buli mwana n'azaalibwanga afulumenga ne ssente mu ddwaliro afulumenga ne ka bajeti tewali tulina ekizibu buli muntu akuze mu myaka afunenga ennyumba ebyo nebiyamba tulina ekizibu kinene nnyo eno palamenti gyowoza mbu Uganda opposition simanyi side ya gavumenti bonna bebamu etagayo omukulembeze najjanga mu kamena ga palamenti giyimirizaamu okumala emyaka 5 naye nze nsaba abannayuganda nammwe mutuyambeko tulekeraawo kubanga tuwoza abakulembeze babi emyaka 5 oluggwako ng'ate nammwe mwennyini mufuuka ng'abasiru muddamu kukubira abantu muddamu okubira engalo nga we muddamu mubayiira bululu nga baddayo namwe mututamye bannayuganda abaana ba social media baleese few moments later nga baddamu bakulaga gobadde ojaganya kale kabakulage okitegeera abantu nabo beerabira mangu eggwanga lino lirina ekizibu kiri kimu tebasitiikinga ku kintu ensonga bagibeerako ne bagivaako kakati saawa zino twali kwokero ono yatta abaana netutinka okero tabanayo muteeka kalaba twamuvuddeko dda katuli ku birala bwe twava kwokero twadda ku kyawo kwaseno twadda ebikwekweto bino byokusenda abantu ku makubo trade order kati trade order twagivuddeko netudda ku sipiika bwe twava ku sipiika netudda kwaseno twava kwaseno kati tuli mu Lubigi na Muganga tuyita mbuyisi naye ababaka ba palamenti batuyamba ddi bannanga abantu babasenda ababaka tebalaba nalaba enabbanja nga yagenze wali ekawaala okola ki kuba mokinga mbadde mmanyoga ate ngambe nti yagenza kubakola ki ali kyembadde nizo ngambe akuba mokinga bakudaalira yagenza bakudaalira naye ababaka ba palamenti tulina gwolaba ezo area zonna z'opposition tiri n'omu yali ayiseeyo awo afugawo ye Kawalya naye kakati Kawalya agent sente yafuna buli kimu yafuna neyo yavaayo Kawala kubanga gye yali asula Kawalya kakati naye abantu bawano ogenda n'obatunulira nga bali mu kuzina amazina Kawalya kakati mukubira amasimu tulabe yalinye nayoko awo Kawalya ne Malende Malende ali mu bufumbo namwe mutuleke okujja ku omusajja yamukyayi namulabya alina akatembeeyi akalala alina akalenzi kano anti yafunye akatembeeyi akalala katembeeyi kalenzi kanako kuwa Ethiopia kakuba ebifaananyi anti abadde n'eri Kenya omunene ndowooza omunene oba bwe yagizeeyo bagambe yamufunira mu misizolo gino egya parliamentary games omunene owe Kenya bagendanga eyo mu Arusha anti ekisanja kirabika kyaweddeko ekyamalende eri contract abadde contract ate kakati anti abasajja yakomye okulayira addayo era yakomawo naddayokko ng'amaze okulayira n'agamba biwala ttaka naye ndowooza bwe yatuuse eri ng'akalimi kaagwakoole bajakoza bujja bino byakutegeeragana n'akomawo n'akola kijjaze mu bantu badogoni
alina omulenzi Dogo City. Dogo City. Ono alina enviiri bw'ati. Namulabye atambula ng'agenda okugwa. Abeera akoni yopi akwata bifaananyi. Anti namulabye ng'atambula ng'agenda okugwa. Naye omwana Malende. Bwe yawulira nti Kampala bagenda kugiwaani Zahara. Yaleeta emisinde. Ali ku kitanda ne Kanondo. Eggwanga lino lirina ekizibu. Naye nze ebizibu byonna nja kubinenyeza ku bantu abalonzi bensinga okunene. Nze jjajja gwendeko. Jjajja alina kututa buti buli kintu ekisooka ki. Anti kaakati jjajja era mu advantage buli kaseera. Jjajja waliwo lwagenda mu boxing nga temutaddeewo kulo. Anti alina amaanyi g'essente. Ate yatusooka n'atwavugaza kakati omubanga temusobola kutegeera kwawula okwerekereza. Omubanga temusobola kwawula future gye mwagala na busente butono buno. Mugenderaawo. Kubanga bwebanga abantu temulina mitwe gisobola kusalawo kikye mwagala. Jjajja akosa nkola y'Abazungu bafunanga bakolonyo masters bafunanga abaffe bennyini ba chief be bakosanga otutulugunya. Jjajja addira abaffe bennyini abawano babebekulu basimanyi babiki balamu. Naye ate mubyogerako naye bituuka kubiteeka mu nkola temubiteekamu. Muchachacha. Jjajja alina kugamba buganda nti bana ekyembaddewo kimala. Mentalite yammwe colonism yabayingira. Omuntu abeera okumpi n'omukulu ayinza n'okutambula ku kyalo nga ekitogi takissizza. Omanyi nti reportinga mu State House nze omukulu nina bemanyi. Kakati obusiru obwo bwe tulimu kwatirawo. Omanyi nti ng'obadde osibye embuzi ku muguwa olunaku lulamba bw'ojja n'ogiteyiza obutavaawo awongeroza ekyali nsibe. Mbeera. Bamitamina siibula. Bannaye ebintu bino ebimu tubyogera Bannayuganda olw'okuba abamu ffe tulina obunyiivu ku nsi yaffe tujagala nnyo ate twagala enkulaakulana twagala ensi egende mu maaso. Olwaleero awoza nti kyetwogerako si kituufu ojja kukiraba ng'omaze okutuuka eno gye tuli ng'olina expose emala omaze okulaba ensi. Njagala weteekemu lwaki saawa zino abantu bakaayana lwaki South Africa egoba abantu. Byebyo bya bintu byakudde ono si ono waawano ono si waawano ono biki. So ebyo ebintu tetubireeta. Ensi kati yafuuka ki global village. Osobola okuvaano n'ogenda wali ofunye opportunity w'ogenda. Ate bino ebirala service delivery omuntu akoze atya performance kwetutunuulira. Naye tubeera tutya na bano ba minisita baba recyclinga tebalina kye bakoze buli bw'enguzi mu kifo ky'okuzimba enguudo n'amalwaliro bazimbye embuto naye n'owooza ewaffe. Nolaba nti oli naffe batuwadde minisita ab'egindi naye nga ne webayitira okutuuka wa minisita awoza minisita nebba wange naye nga nekuba eribatuusaayo teririiwo eddwaliro teririimu ddagala bayimba kimu naffe batuwadde Buganda tulina 21 kati bagasaaki waliwo abaana bameka abasoma wano nga bali ku basale ya minisita. Ne mu malwaliro tebasobola kugenda gamba nti eddagala libeereyo. Enguudo ziri wano mulinga abagenda mu ntaana. Tuli mu global. Nalabye president wa Congo Brazzaville. Yes. Yalangiridde ensi ye mu 2027 yakubeera free eri buli bwe yingira. Yes. Yingira fuluma oyagadde. Tere ebyo mu overcity tere ebyo. Kaakati kyekyo kyengamba ku line eyo yennyini. Kino ekigambo kya African Union oba East African Community bigasaaki. Wemubanga ba president yabo bandibadde nga kati ba gavana Museveni gavana netulondayo president Museveni asobola gavana andi kakati webate babisobola babiveemu ate president Museveni sobola kumuwa kwa president wa Africa naye kati mubana abafrika ayinza kwera wansi wani omusajja asobola okufuga African ye Ibrahim Traore ono Toto yalina spirit ya Africa yasobola okuzimba Africa. Kagame nja kumuwa minister yaki defense ya infrastructure. Mono muzeyi omwa defense kuba ebyokwenda abitege. Nasobola kumuwa kwa. Nate wano mu East Africa. Ate mu East Africa. Mu East Africa wano. Oyinawo Samia Suluhu. Nja kubuwa Suluhu. Bakaze decision making. Naye kugamba kyetwagala okulaakulanya kyekikulu. Ensi zikulaakulanye. Tetwagala muntu ono asambisa abiri, jjajja asambisa abiri. Jjajja wabiri. N'abeera n'abazungu ate eno nadda eno mu Bafirika. Kati we tasobola kuzimba East Africa oba Africa. Twataaga muntu ali ku line emu nga Ibrahim Traore ali mu sitale twagala kulaakulanya Africa. Naye bano abasambisa ebiri kakati twafunye omulala omupya Boko wa Botswana.
Botswana. Boko naye yazze. Naye abo kati bano bamuzeeyi abaludde bano bajjajja babatya. Era abasobola oyinza okulabira omusajja we Cameroon agamba omulenzi otwawula oyo mumunoonyeze. Mumunzigirewo. Era olwedde bwe bamuteekako dda buli kimu bamugyewo naye akyabalemeddewo bulemezi. France eri ku kabi. Kuta. Kale tusiibudde baddaye.